because they don't answer the argument. Chiwanuka nze mulaba Chiwanuka. Chiwanuka ajja kufanga jajjawe bamusalabulako. Bana babiri bagenda kudduka. Negwe gusose by the okulaba hamu nga munyivu. And yes, why? Hamu tatera kunyivu. Has his money? Billions. Billions I told you what is the money? Bagani. Baziremeremu. Nito ziberekere. Tuli bakuchiwanuka nga dduka ne Kalugire. Ate Kalugire mwenyini yejjidde ku kooti. Anti kukanga abalamuzi. Hakanza abalamuzi babagobi. It is not in the interest of your family. Muzei, I'm telling you. President Museveni, I worked for you. Unless you tell your government is falling. Oh no. Bananga buli ajogeddwa abakoto. Hope eri wano. Buli ajogeddwa abakoto bajoze ensono bajinyedde ku mutwe bajinyaddeko. Olaba bajoga hamu. Era by the buli omu kyeyebuzizza. Nti olaba basobola okujoga hamu. Abajoze siba kati baba tebalina kye bakyatya. Kyovola batwambala ono bane mu mwambale. Mutukulira amasuuti abakoto bayitiridde. Hamu economy kwetudde. Olaba bamujoga bwe bati. Bali bagala sente zimubule kisawe bakitwale. Bwa ebu yawe yali yakubba kisawe kye. Tata we yawandika ngo butabu bwa history go bugaga bwina. Kiwanuka. Ojja kuwanuka. Ekisaawe kibagala. Bali bagala. Abasinza amagezi sente zizali wano. Kiwanuka najoga abantu. Ono mulamuzi namugoba. You detail. They are exposing themselves. Kiwanuka and Kalugire. They are exposing themselves. The issue is any judge will be. I have all the recordings. If they discussed yesterday, I have all the recordings. Banya balagira tuli kuba nadduka. Mulondo no. Nakiro kireka wa chief justice Owinyiddolo. A judiciary yafadda uyo be bamuleeta. Owinyiddolo wa. Kamwe chief justice nababuulira ne bagamba. Omusajja oba amukubira amasimu n'alwana n'ekisaaki. All the recordings are available. Recordings zonna tuziyina naziwa dda mu kwozi. Ono. Chief justice we bamuleeta. Ono. Bananga mutunule ku ono yatununula ono. Tulabe ku mukoto kubanga abakoto baononye Museveni. If Museveni does not intervene ku mwana oyo kuhamu nakiriza nakayindi tekayina future one. Akayindi ako tekayina sente. Every revenue man obobe yakato sente zao. Kayina ekizimbe kiriruda. Where do you find a building of this man? Ne banka weba teina operating license. Teina. Nga banka teina operating license. Nze Uganda njivuddeko. Mubaleke. Nze nzikiriza. Bana basajja batujoga. Hamu awagirono. Ajja kubituddisa byonna. Omulabe wadduka kiwanuka. Ate mwana ge kiwanuka musasira. Kiwanuka bano bateesa talimu. Mu meeting. Bateesa kudduka talimu. Abako batesa kudduka. Yekiwanuka wono bavi nga jajja wacho mukabata muti. Amini ya musalo bulago. Kiwanuka. So abaganda baganti bolabo ekikola omuti omubisi kuba mukalo. If these people can humiliate harm. Sentezi. Billionisé. Bamanyi nti kana akasajja banka teyina sente. Billion 12. Baba abagamba ati buli asasula revenue asasule mu kabanka ako. Kayina ekizimbe kayiruda. Ne kiwanuka. Hamu agume. Bazitwale tulizijjayo. Billion 12. Ante bayinza kwata government. Kiwanuka tulibera mu government eddako eyono. Kalugire nemunne be bamukuba. Tebali beeramu. Bali babaddusedda. Nakano kajja kudduka n'olutu lwako. Kaliduka misana. Kakati why do you call? Nze mbakubye emyaka 10 banerega mu state house. So hamu agume sente tulizinunula. Taddayo genda mu court aziveemu. Ate singa ya anti hamu. Oyo muganda wange seka wayita kiza mu shiriki. Nali bakwatiddeko. Wandi baloze. Nali bakwatiddeko kiwanuka ne munne. Myezi age. Attorney General wandi muloze. Ngali kutaka. Ne muganda wange yeseka wayita kiza mu eyo shiriki. Ne amutabikiriza. Ne amutakiriza mu shiriki. Mu byakiro. Bade yababa kwatira. Wandi ingidde sabo. Ne mumeze enjovu. Kiwanuka nali mumeze enjovu. Ne munne nali mumeze enjovu.
nzoloza bantira ki omukono atone jeno singa bagudde deddalu wano sikomeze kinanasi wano nekirwala n'omwezi nzoyinza okunepangira kulowooza bannemedde kuki naye gwe bakulemeddwa abantu bine baali balowooza kasinga oli neddogo lyennyini saafi nyinza okusula kiwanuka eddalu naali akasasiro munaku bunaku naku mukaaga nga kiwanuka bona munaali akasasiro naye bwamu bwomugamba mugende muloge takkiriza baba hamu dadi agambye mbu yingira ebyamasabo musula abantu sega n'omugamba ebyamasabo n'omugamba hajati ebyamasabo negoni yaŋŋamba hamu yaŋŋamba ntaata nkubuulire ebyo ne mumateeka tebiriyo nomugamba nkolagekomba kolagire musuula eddalu nsuula ekiwanuka eddalu bamusibe ewaka nga ali kumpi hamu yagamba nti taata ebyo ebyeddogo ne mumateeka tebiriyo 3 yaŋŋamba taata ebyo tebiriyo ebyo tebiriyo ne mumateeka tetubiina tetubibala ebyo fe tukolera mumateeka tukolera tumaliriza kakeera kumacanga ali bwerere najja nayungira ekibuga oba omuko nga bali bwerere bamuyoola buyonzimu ate nga ayina ekimutimbya akuba engumi nakwezi tumaliriza bwe tutyo mwebale babaddeko bangi nnyo beebale kutulaba golooza balinga hamu batono bangi people have been lost their money nga bagamba basemenya gonde munyakwa yabbye ettaka you have been moving with mayanja how many times have you seen villages evicted mingi there is a time when Bobby Wine toward an area when the whole of villages were massively evicted land evictions nyingi ngoleta gonde gwe mukisajja gwe kiri mu state house abantu babako ba massively ngodda mu ebyo kale mzaita tugenda tamunyoko ndaleta akabukedde ndaleta akagwako akabukedde so therefore njagala nze mbabuulire gye tulaga watangaala there is right where we are going the outburst that Hamu has made must tell Museveni that there's a problem people are tired people are tired oyo omulenzi bakoddomi ba Museveni abateerewo omusala gwa miliyoni ya $1 naye bave mu bintu by'abantu so be bali mu ttaka be bali mu kintu yonna be bali mu kintu be bali mu kintu ekyokubiri Hamu akkirize kwomu ku kiwanuka n'oyo omuko musuulireko omweddalu mulabe ekaba musibe enjegere omu nakwezi nsula kiwanuka eddalu Hamu akuwa olukisa najja mu kooti neyeyombula na kalipuso ng'empala agijjemu nyinza okusuula kiwanuka eddalu kalipuso ngali mumpade American wantiti kalipuso nga ali bwerere nakwezi kale nzaba basajja mbasuule tetugenda ku nakwezi kusoka nemulete kiwanuka nga agudde ddala nga empale tayina najja mu kooti najja mu cabinet najja mu empale n'agijjamu nakwezi